kalina emyaka 35 nkolera mu Mbaasa nina ensonga yange gye mpulira e Uganda efa ku bba wange nti alina omukazi omulala ebweru alina omukazi e Buganda naye mbadde nsaba mukyala Ayisa wakalondoozo nondolera omwami wange oyo manye ebimukwatako byonna nyaga amaka galimu omusajja oyo gange nze nageekolera era n'abaana bange bali mu kyalo wa maama wange gye nabatwala ng'omusajja tabasobola nesalawo mulekera amaka kulike kubo ndiwanvu ddyo ndimanyi munaye mu Mbaasa wala ab'okumwalo bali batya bali balungi kansubire omwami tewamugambye nti muwuli era saamugambye era takimanyi nti wakomyewo kubanga binzo tataganya emirimu gyaffe anyway ekikuyisiza mukwano nga bwankwasa omulimu ng'oli mu Mbaasa yes kulondoola omwami wo era ekikuyisiza addeyo kakalayo emirimu gyo ng'omanyi entambula za bbaawo ensonga ezimu ezaleetera okulopa kwali kumanya bbaawo byakola sikyo na bintu sente gyaziteeka nesente gyaziteeka kati ne muganda wange nankubira essimu naŋŋamba baba mulamu akola bwati ne bwati ebintu esente alina omuwala gwe yakwana so ng'oyagala kumanya mazima njagala kumanya mazima baweereza meseji yange kakati nze mulimu nagukoze mukwano era omuganda wo oyo gweyogeddeko yennyini yanyambako nno mu mirimu gino yanyambira ddala nnyo okufuna access mu nnyumba yo okubeera nti ebintu byaffe bigenda tuteeka spy cameras affe okitegeera so ebimu ku bye yakolanga ewaka omwami ono yali ayagala nnyo obumyu era obumyu we buli ewaka ndowooza olabaawo yali mu bufiidinga mmere abuwa emmere okitegeera era olunaku olwo yabufiidinga bulungi nnyo emmere bwali budde bwakumakya oluvannyuma naggalawo oluggi n'atambula n'agenda akola emirimu gye so mu process y'okulondoola omwami wo omwami ono alina omukyala gwe yatambulanga naye ennyo simanyi oba omumanyi omuwala ono wali omulabyeko obwa ona tomumanyi omwana gwabadde atambula naye tomumanyi ono omuwala omuwala ono yatambulanga naye nnyo kuba ojjukira waŋŋambako nti mulina ennyumba gye muzimba naye alina olunaku olumu twamufolowingakoko ng'alina omuwala ono n'agenda ku ttaka twatandika okulondola omwami ono era mu kaseera ako ng'alambula ettaka lye n'omwana muwala ettaka erimu nga kale balirambula then netubalaba nga balambula omwami alambuza omukyala akola atya okitegeera bakale ba inspectinga ki ttaka eryo okitegeera n'omwana ono omuwala ng'era ng'alaga ttaka lirye okitegeera ng'ettaka lirye namuweerezanga ssente ekitegeeza ettaka amataka gano totuukangayo waweerezanga ssente nemugamba azimbe ennyumba eyawaka agule n'ettaka era nabyempeerezanga ku simu ku intaneti munnange ettaka liryo yaligula era yagendangayo n'alambula nani n'omwala ono naku olumu omwami wo specama zaffe zamulabanga ajja ewaka n'omukyala y'omu gwatambula naye bajja bulungi nnyo ne bayingira mu nnyumba n'atuula seerako akokola okunoonyerezawo kwaffe eri omwami ono yalabibwako ate olunaku olumu ng'ali ne mwana muwala gwatera opepeya naye bazze ate ewaka era bw'atyo yamuyingiza bulungi nnyo mu nnyumba n'amwaniriza ne batuula mu ntebe ne batandika okunyuma naye nga balaga nti bali very close era waliwo ekigenda mu maaso wadde tekyasooka kubeera clear omulundi ogwo n'atuula onfuna naye nga kale
engeri gyamukwatamu eraga waliwo akakwate naye nga tekiri clear bulungi wabula banyumya olunaku olwo era bagenda maaso n'emboozi yaabwe omwami n'ayimuka n'agenda ku mikisenge n'aleka omukyala n'akomawo ng'ate ali mu kisaati agigjeemu bwe batyo nga bwe baseka olunaku olwo then oluvannyuma ennyo omwami ono nawerekera omukyala ono nakwata kunakola ki nagenda era bwatyo oluvannyuma ennyo nga wayisewo akabanga nno akawera nga kiraga nti omukyala ono yali essaawa ye etuuse ey'okuva awaka wano omwami yayambala essaati ye omukyala najja amuterezeko bulungi nnyo era bwe batyo mpola mpola mu mukwano omungi ennyo omukyala ono gwe yali alaga omwami ono nga balagira ddala nti bambi bamukwano ate ekitenkanika nti friendship yaabwe yo yanjawulo nnyo okusinziira ku bakyala abalala bwe batyo bayimuka omwami asobole okwolekera omukyala asobole okweyongerayo ate ewuwe oba mirimu gye emirala ne bafuluma ne bagenda naye babeeranga nnyo n'omuwala ono omwami ono yabeeranga nnyo n'omuwala ono nnyo era kyatuwaliriza okugamba nti tugende tufolowinga omukyalo ono era lumu twamufuna nga azze waka so mu kugenda ne tumufolowinga ne tunoonyereza gy'abeera nebyakola twagenda okizula nti omuwala ono alina forex bureau gye yayingirangamu salawo okunoonyereza ate ku mwana muwala ono tumanye ye biki byakola olw'ensonga nti yali ate apepeya nnyo ne suspect waffe twamufolowinga okutuusa ate ku kizimbe ekimu Kampala bw'ati n'alinnya amadaala era ndowooza olaba tamufolinga bulungi nnyo olunaku olwo ne tumulaba ng'agenda mu forex bureau eyo nga kiringa oba gyakola okitegeera tetwasooka kitegeererawo you get ekyo ne tukita then olulala era tufolowinga omuwala ono tugenda okulaba era ng'agenda mu forex bureau y'emu era bw'atyo omulundi omulala yalabibwako era still ng'ayingira ekizimbe ekyo kimu naye nga banka eyo saagadde gyatukkiriza mannya omuwala ono mwe yayingiranga tugenda okulaba era ng'agenda mu forex bureau y'emu anfuna bwe yagenda n'akola investigator yasiibawo that very day alabe kyekiddiira olw'eggulo omwami bo yajja n'akola ki n'apiikinga mu kaseera ako olw'eggulo olwo omwami yajja asobole okukima omwana muwala ono ne bakwata okuba ne beeyongerayo mwana muwala ono naye twafunamu obuzibu nti owa security forex bureau kataatugwemu ekitegeera kataatugwemu naye munnange era twakiterezaawo mangu ne bakwata baneko ne bakola ki ne bagenda so omuwala ono nga kira yali akola mu forex bureau eyo okitegeera ffe nga tukola ki okunoonyereza kwaffe kaakati nno maama wange ebintu ebimu mutowo bye yagamba bbawo byakola byandiba ebituufu ebikolwa omwami ono byakoleranga mu nnyumba ensonga lwaki nkugamba nti mutowo yayita kulimba yatambulanga nnyo n'omukyalo ono mwana muwala ono ng'era ebiseera ebisinga wava ku mirimu agenda na muwala waba takoze abeera na muwala onfuna nze era mu kusooka nali manyi mulina we mumuyita omuwala oyo naye ebyagenda mu maaso bizibu nti olunaku olumu baawo yakomawo ewaka n'omukyalo ono ne bagenda mu nnyumba ne banyumya anti mukwano gw'ennyo oluvannyuma naggalawo enzigi ne bagenda mu kisenge ne batandika omukwano gwabwe mu kulondoola omwami ono spy camera zaffe ez'omu nnyumba ate ze twali twateekamu zatuyambako okumanya buli kimu ekyali kigenda mu maaso anti olunaku olwo omwami oyo yalabibwako era n'omukyala y'omu gwapepeya naye kw'olubambi naggalawo enzigi bulungi nnyo amadinisa n'agazaawo n'akwata omwana ono omuwala n'amutwala kaakati nnyabo mutowo bye yaggamba
yali bituufu yaŋŋambanga ebigambo naye nga mmanyi amuwaayira era ne nyombanga naye ku ssimu ne mugamba yeesonyiwe bba wange naye ng'omwana ŋŋamba baaba omusajja alina omukazi abeera n'ewaka naye nga nze mmanya nnimba ne mugamba amwesonyiwe kiwulira naye mwewuunyiza nnyo kakati nno biibyo nkugambye baalina laavu mpitirivu nnyo nti omukyala ono yatuuka ekiseera nga asula wuwo nga ye mukyala mu maka olaba waneeno olaba omulundi guno omukyala baali bebasa bulungi nnyo omukyala n'azuukuka n'agenda mu kitchen akole breakfast omwami awujjadde eri nga kiraga nti yasuzeewo era omukwano gw'abantu bana babiri gwali mungi nnyo olw'ebbanga lyetwamalanga ate tubalondoola nti ennaku ezimu omukyala ono yasulanga nawo ng'amaka agafudde n'agage mwattu era nga agwasulawo akira ku makya bulungi nnyo n'agenda n'akakalabya emirimu gy'awaka n'apreparinga breakfast ng'omwami ali mu buliri yeebase alindirira omukyala omulungi ate ow'empisa ennyingi ennyo amukolere ekyenkya naye nga bambi mukazi wattu nga bwe nagambye nti mukyala wattu complainant waffe ali ku mawanga ali ku kizinga anoonya nsimbi anoonyeza omusajja ensimbi kw'ossa n'abaana baabwe basobole okubeerawo obulungi naye bw'atyo omuwala ono yatandika ate okwekebejja mu kiyungu ng'omwami ali mu buliri nga spy camera zaffe zikola ki zikwata buli kimu onfuna nnyabo nti ebiseera ebisinga yajjanga nnyo ewaka era omukyala oyo nnyini olunaku olaba wano olunaku olulala twalaba bulungi nnyo omuwala yajja ewaka naye omwami teyaliiwo onfuna omuwala ono okumanya yali wawaka yayina ebisumuluzo era yayingira ne tumulaba ng'alinda omwami bwe yakomawo bulungi nnyo omukwano kolo baagukolera mu ntebe omukyala ono okumanya lava yayina nnyingi nnyo era okumanya nti omukwano gwabwe gwali gugenze wala nnyo nti yali afuuse omukyala owawaka ku mulundi ogwo ate yajja n'ayingira mu nnyumba naye ng'omwami taliiwo era nga kiraga nti omukyala ono yayina ebisumuluzo era bw'atyo omuwala yagenda maaso n'okulongoosa ate waka anti omwami yali taliiwo naye nga jjukira ye mukyala essaawa eyo bw'atyo yabikola emirimu gye mpolampola nga bw'alindirira omwami bw'alindirira ekyepeyi kya anti munange nga bwategedde nti yali afuuse mukyala owawaka yabeerawo nno okumala akabanga ng'era ewuwe takyagendayo nga emirundi egisinga asula waka waneeno nga emirundi egisinga obungi biwava ku mulimu asibira waka anti amaka gaali tegali mu mukyala era ye alabika yali afuuse nnyinimu nga ye afuuse mukyala wawaka yatula mu ntebe n'akuta mu nviiri n'azitakula nga bw'alindirira omwami era bwali olwo omwami bw'atyo n'atuuka n'ayingirawo mu nnyumba bwe batyo yamubuuzaako bambi musanyu eringi ennyo anti mukyala wampisa mukyala muyonjo nnyo omukyala akola ebintu bingi nnyo ng'olwo nno yeerabidde omukyala ali ku mawanga e Mombasa complainant waffe ye ng'olwo amwerabidde ng'omukyala aliko ye mwana muwala ono anti muwala muto ate akola mu banka sha nga kulwaki tagenda n'oyo era bwe batyo baanyumya mu ntebe nga bwamukwatako bwakola atya bwe batyo omulungi ogwo ate munnange omukwano bagukolera mu ntebe tebaalinda na kulinda genda mu kisenge baatandikirawo laavu yaabwe empitirivu iwo omwami wo sente ezimu z'omuweereza okuzimba ennyumba yo azidya n'ono mukyala kubanga ennyumba gy'oyogerako ebifaananyi bye yakuweereza by'oŋŋambye tebiriiyo muloti nkalu tazimbangako ku nnyumba tazimbangako ku nnyumba wabula abeera naani na mwana muwala ono okiwulira na mwana muwala omukyala yali afuuse mwana mukyala wa maka nti buli kaseera olunaku olaba ne wane nubuno ng'omukyala alongoosa ali mu sitting room agirongoosa bulungi nnyo omwami azze avudde mu buliri azze ayambadde agenda wa kola era n'amugamba munnange kuume waka ekiraga nti munnaye abantu bano bakola ki baagalana nnyo 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 omukyala bw'ava ku forex bureau ajjawa waka wakiwulira era
huyawo ali mu kwoza bintu mukyalo no baba mwagalako emirimu gye yakolanga anti munange ku mulungi ogera ng'omulaba ali mu kwoza bintu ngulabira ddala omukyalo omuganda yennyini atuukiridde omukyala omulungi ennyo emirimu yagikolanga bulungi ewaka nga sibe bano abawala ate nti abeematira abawala abeepanka yagikolanga bulungi nnyo wadde yali mulungi nga yeefaako bulungi nnyo nga n'omwami we amuwa ekitiibwa oba y'ensonga lwaki omwami ono yamwagala kirabika nga munnange complainant waffe bino teyabikolanga munnange abaami ati balina ensonga nnyingi lwaki benda omukwano gwali mungi nnyo ewaka era bambi omwami yejasinkane omukyala abeeko ate kibaba beekolerawoko mu kiyungu bwe batyo ate munnaye omukwano gwali mungi ennyo ne batandika okuzanyiikirizaamuko kyesimanyi nti oba yabikolanga ne complainant waffe kugambi nga kale mukyala wa waka ali mu kwoza bintu akilininga waka ayoza masepulia afumbira omwami omwami ali mu kisenga awujjadde nze muganange yabiŋŋambanga naye nga mmanyi nti nanimba kakati nno byebyo gwe toli mukyala kyokka nga namuweerezanga ssente zange webale kugera ekya ssente ne mugamba ngulira ettaka namugamba n'ebisolo byange nga ne mugamba ebisolo byange abirabirirenga okiwulira naye simanyi musajja kati nere ettaka oliraba tewali plots nkulaze plots ezo bbiri naye tewali ploti n'emu eriko ennyumba ettaka yinza okuba yaligula simanyi yaligula mannyago oba gage naye nga tewali ploti n'emu kati ebifaananyi by'oŋŋamba sibitegeera bye yakuweereza naye simana kyakolera musajja kubanga ne ssente zange zimaze namuweerezanga ssente zange nnyingi kinkwasa ennaku okulaba nga ebintu ssente ze namuweerezanga nga abiteekamu omukazi kakati nno byebyo mukazi ndi eri mbonaabona okufuna ssente mpita wala kulaba nga mpeereza ssente ezo amataka ago sirina bukakafu nti ttaka ki lirye oba liryo oba yagagula kubanga ebiseera ebisinga yabeeranga na mwana muwala ono nkugambye baayina laavu nnyingi nnyo waliwo omulundi gwe baakola omukwano wayinza okugamba baakeeraba nduuza olaba omukyala nga yenna alaga nti alindiridde omwami era bwe yakomawo baatandikirawo mubuuza ebikwata ku puloti yange ekyo no problem ogenda kumulaba nze sirina buzibu kubeera ekikuyisiza nkulaga investigation zange nkutwale omulabe njagala mubuuza ebintu byange gye biri nkutwala omulabe ye kati ogenda mukola ki bukakafu kibwoyina nti ebisente ze nakuweerezanga wazikolanga otya era wazigula kati waba talina kye yakolamu njagala kumanya tugeze talina kye yazikolamu nga yakola mubirimi nemutwala mu b'obuyinza ngenda muwaabira olwo abaana bomulinamu ate abaana si abaweerera nze mbaweerera ssente era nzimuweereza eza fiizi buli kimu naye ayisa omusajja ssente zaze namuteekamu sisobola kutamuwaabira okiwulira namuteekamu ssente nemuteekamu ssente nemuweereza ssente afune omulimu namuleka talina mulimu nemugamba ngenda kuyiiya ngenda kukola ssente naye obulumi bwempitamu eri okulaba nga afuna ssente olanga ssente zange azizanira omulimu gwakola kuba avuga boda namuteekamu ssente awo boda yagivuga njagala ndagwe ssente zange waziteeka sisobola kusirika kati bw'aba taziina ngenda muwaabira sisobola kuzanyira mu ssente zange ssente omanyi obulumi bwe tuyitamu eri okunoonya ssente nkutegeera mpita wala okulaba nga tufuna ssente tuyita mu buzibu bw'amaanyi nga mpeereza omusajja ssente zange ng'atandika ozikyakazaamu abakazi munnegeraaya yafuna ye yasoma oba mwetogoto wasoma simanyi naye yafuna ye yasoma wembasasoma kibeere naye ng'ate njagala banange babeere bulungi andage n'ebintu byange webiri webituuse kale fine agenda kulaga ebintu byo nze genda kukwata ekkubo nkutwale waali ombwerabireko n'omukyalani gwayina naye ebintu byawe simanyi nze ebintu byo sikakasa oba biina oba tabiina njagala ndampa ebintu kwe yabigulira endagaano yange za poloti kubanga yaŋŋamba yagula poloti bbiri nemuwa ssente amalirize ennyumba
ate ogenda okulaba nga ataddemu omukazi omulala akyakala ne malaaya namujjako abanange ne mbatwala mu kyali wa mama wange nga mmanyi tajja basobola kwataganya bintu ebyo okiwulira ku mukwano gwe twali nagwo nga nkyali mu Uganda ne mugamba ng'embeera bwetunyigiriza kangende noonye ssente ntandika okukola nangamba genda kuba embeera gye tulimu kubanga ne landiroodi yali wetwaye tubeera landiroodi yali agenda tugobawo ne muwa ssente ne tutandika okwezimba ne tubeera bulungi naye ng'era mukwatirako nakwe namugamba kangende njiye ssente buli kimu kijja kuggwa nangamba genda nyo okulaba nga yanteekako akawala akato nze omukazi omukulu lwaki anteekako ye omuwala bw'atyo singa badde mukulu wandikiriza nedda omuwala naye mutunuulire emyambala gy'ayambala singa badde mukulu wandikiriza nedda sobola mukkiriza kubanga biri ebintu byalimu byange nze nabyekoleera era ni musajja ne muweerezanga ssente okiwula lwaki ateekako omukazi omu asula nawaka nembonaabona ndi eribonabona nankubiranga amasimu newaŋŋamba njagala ssente bwe ziti abazimbi baagala ssente bwe ziti ne muweerezanga ssente okiwulira kubanga ennyumba nagirekanga tennaggwa okiwulira nenziteekamu ssente naye okulaba nga ennyumba yaggwa ate naagiteekamu ki omukazi omulala kati nze mukolere ki nkugambye abantu bano balina laavu mpitirivu nnyo gwe tolina mukazi oli kati ye bebbi wa waka simanyi nti oyo omusajja ebbanga limaze nga nkola investigation zange simulaba nkunga agenze mu kyalo nti alina abaana basinkanye nti abaana bagenze obalaba mu kyalo era abaana bange era talina kyabaweereza wadde n'ekimu nze maama era mukubira essimu ne muweereza ssente okiwulira noye nanimba nti ngenda mu kyalo abaana baweereza ki ne muweereza ssente okiwulira kati nze ngenda kukola ntya Tambulira kumwe.
namugamba pesente zino nze simwagala gwenjagala yoli namugamba pesente ze namugamba zimpe namugamba kazimpe sente namugamba zimpe sente Wait.
Misiri simagara. Chikali chikade. Chikali